ndaba gyeko amataala gaggiddwako oba oli wakamanya weebakire ddala ozolaba amataala gaggiddwako neno gataggibwako wambayeterako ne TV yaffe yogerako ne TV yaffe Hata kwa ndiku akira dao waji mugula yambere nnyo ku kamera emabegako awo twakuwadde amawulire n'ensonga ezigenda mu maaso mu kibuga Kampala gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Region TV byonna ngenda kubeera nga mbikuwongera. Kibuga Kampala kikutte omuliro, ebizimbe bibadde bisigadde nga bigguddwa bwe twogereranga nabyo bimaze okuba nga biggalwa. Waliwo omuwala eyasibwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa, bino nabyo mbikuleetedde ogenda kubanga obimanya gwampuliriza ku mukutu ogwa Region TV obunkenke mu kooti. Omuwala nga nnyonnyola ogenda kubanga obiraba biki bye baamutuusaako oluvannyuma lw'okuba nti baamutwala emabega w'emitayimbwa. Be bano abeekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 23 abamu ne bakomawo enkeera ng'ennaku z'omwezi 24 mu kulaga obutali bumativu bwabwe n'embeera y'obuli bw'enguzi eri mu Parliament ne mu bitongole ebirala ebya gavumenti. Kakati oluvannyuma lw'okuba nti baamukwata ne bamutwala ne bamusiba, baamuggalira olwaliro abadde aleeteddwa mu kkooti, wabula annyonnyodde ebikolobero ebyamukolebwako, annyonnyodde buli kimu, era n'omulamuzi n'afunamu n'okutya nti ddala bino baabikolera mu kkomera gw'omwana omuwala. Region TV kwoli webale kubanga okyagoberera bino byonna n'amawulire genkuleetedde, tosaanye kubeera ng'ogasubwa mu mboozi eno. Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, aboggodde ayogedde ku nsonga ezigenda maaso mu Parliament, ayogedde ku bigambo ebya General Yoweri Kaguta Museveni. Joel Ssenyonyi ayogedde ensonga ate ng'ebigambo bingi nnyo byakyagenda mu maaso n'okubanga ayogera. Wetwogerera essaawa zino zennyini gwampuliriza Parliament etudde bali mu kwogera ku nsonga ez'enjawulo, wabula Joel Ssenyonyi ayongedde okubanga abateeka ku nninga, ayongedde okubanga afuuka akayinja mu ngatto mu bigere bya Anita Amongo. Mu Parliament olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi ayina engeri gy'atandise okuba nga atabukiramu abamu ku bakungu aba gavumenti olw'embeera egenda mu maaso. Honorable Betty Nambooze asabudde Balamu Barugahara amutabukidde era ng'amuvumye ebigambo by'otasobola na kuyisa mu kamwa. Nambooze ategeezezza nti Balamu oli musiru n'ebigambo nga bwe ngendo bikuwa obiwulirize gwe ali ku mukutu ogwa Region TV. Wabula oba tonaba kubanga osubscribinga, nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ebigambo byenkuleetedde obeere nga tobimisinga. Ngenda kusoma comments zammwe abataddeyo obubaka bwammwe mu mawulire gaffe agaasembye. Yongera bwe tutera okukola tusoma comments zammwe ng'ate tugasoma oba tuzisoma mu mawulire agaba gagenda okuba nga gaddako. Obadde omanyi nti waliwo abavubuka abaatwaliddwa mu State House nga babajje mu ghetto, bafunye akawumbi kalamba n'obukadde 2 okuva ewa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Ogenda kubanga ogamanya, tosaanye kubeera ng'omisinga nkubulira ani yabatutte era yabatwalidde ki era yabajja mu bitundu ki. Gwampuliriza obeere nga byonna obitegeera. Mukutu gwa Region TV bw'oba tonna subscribe nga kikole nzije tubeere nga tweyongerayo. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Atannaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Ebigambo byonna ogenda kubanga obitegeera, gy'osinzira okubanga gy'ondabira, gy'oba osinzira ogende mu comment section teekamu obubaka bwo, tugenda kubeera nga tubusoma. Nsazeewo ntandikire ku bigambo by'Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi byayogedde bw'abadde mu Parliament. Ssennyonyi ayogedde ebigambo bingi nnyo. Ategeezezza ku nsonga zino ezigenda mu maaso ez'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala abali mu kuggala ebizimbe, abali mu kuggala amaduuka gaabwe nga ne weetwogerera agabadde gasigadde nga maggule nago gatandise okubeera nga gaggalwa. Deployment y'amaanyi nnyo, abasajja bayiye amagye, poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyandibadde ebikuumaddembe bali mu kibuga wakati balawuna. Wentuukidde mu kibuga ng'ebizimbe ebimu bikyali biggale ng'ate waliwo ebimu ebiggule, kwegamba nga waliwo abantu abamu oba oli awo abatakkiriziganyizza na kyakuggala maduuka gaabwe. Wabula wentuukidde okuba nga nkolera eggulire lino gwampuliriza nga n'ababadde basigadde nga bagguddewo babakase, babafoosinze, babawaliriza okubeera nga baggalawo. Era wetwogerera ebizimbe ebisinga obungi naddala eno wansi, abamanyi wali ebizimbe nga Kwalisel bus terminal eno gye biri, abamanyi ebizimbe eno saidi zeno nga ku Nabugabo, abamanyi omwala gwa Nakivubo nga wegutambula, awo wonna waggaddwa. Ogendako ku bizimbe ebisangibwa ku Nassa Road, Nkuruma Road n'enguudo endala nabyo ndabyeko ng'ebimu biggaddwa, ababadde tebannaggalawo era mpiseewo nga batandise okuba nga babaggazisaawo ku mpaka. Mukutu gwa Redzone TV webali kubanga okyagoberera Joel Ssennyonyi oluvannyuma lw'okuba nti bano abasuubuzi ezimu ku nsonga lwaki baggala ebizimbe naddala olwaleero bagamba baali balina okubeera nga basisinkana omukulu, wabula omukulu abeewala, omukulu abeekweka, omukulu yategeeza nti tagenda basisinkana n'abaako ensonga ze yawa. Kati nno bano bawera, ngenda kuwa ebigambo byabwe naye kansooke nkuwe ebigambo bya Ssennyonyi obiwulirize nzije tubeere nga tweyongera. Speaker, this very week the traders have resumed their strike. Yesterday a couple of them closed their shops and many are saying they will continue to do so. It's not a pleasant situation. They want to work, they want to make money, but they're finding it difficult to operate. Government promised them meetings, but it's playing hide and seek. We need to listen to these people. We cannot just dismiss them, as I have seen some government officials dismissing them and saying, you close if you want, people will go and buy commodities from elsewhere. We cannot be that callous if we are a government that claims to care about the people. Yes, Redzone TV kwoli byebimu ku bigambo bya Joel Ssennyonyi. Nkugambye olunaku olwaleero Joel Ssennyonyi Basekezi agenda kwogerako ku nsonga ya Museveni gye yayogerako yali ekkololo. Bigambo bingi byagenda okwogera naye nsazeewo nsooke nkuwe bino era maaso awo sigala ku mukutu guno nabyo ngenda kuba nga mbikuleetera. Oluvannyuma lwa Museveni okukola kye bayita State of the Nation Address, ebigambo bye yayogera n'okwogera kwe yayogera ku nsonga eza budget n'ebintu ebirala. Joel Ssennyonyi nga leader of opposition akulira oludda oluvuganya abeera ali supposed okubeera nga ajja naye n'abaako byayanukula ku nsonga ezo eziba zoogeddwa omukulu naye n'abaako engeri gy'abyogeramu. Kakati olwaleero abadde atabukira speaker ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibuga wakati amutegeezezza abasuubuzi balina kye bagamba. Ekintu kye bagamba kigasa ffenna nze naawe na buli munnayuganda ali eyo na buli mubaka wa Parliament ali wano mu Parliament eno. Joel Ssennyonyi n'ategeeza nti lwaki ddala abasuubuzi ensonga zaabwe tezikolebwako, lwaki abasuubuzi eddoboozi lyabwe terituuka. Ebigambo bingi nnyo, kansooke nkuwe n'abamu ku basuubuzi nga beewera bano nga bategeeza tebagenda kuzikiza nti newe munaadiployinga, newe munaayiwa amagye, newe munajjuza ekibuga kyonna ne mukiyiwamu emmamba nga bwe tulabye bwe bifaanana essaawa eno yennyini. Abasuubuzi bagamba tetugenda kulekeraawo era tetugenda kukkakkana, tuteekwa okubeera nga twekalakaasa paka obudde gye bunaawongerera, paka ensonga zaffe nga ziwuliddwa, kubanga bino bye twekalakaasisa biyamba omuntu wa bulijjo. Embeera ya bunkenke mu kibuga nga bwe nkugambye gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV, tugenda kuba nga tukuleetera na buli kimu ky'obadde tewategeddeka. Nkuwe ku birowoozo by'abasuubuzi bano, nkuwe ku ndowooza zaabwe, nkuwe ku njogera yaabwe. Waliwo gwe ndabyeko awo azze mu comment section n'aŋŋamba nti Ssekitto akulira Kasiita oba omwogezi wa Kasiita ekizimbe kwakolera kiggule. Njagala okukonfaminga nti wenva essaawa zino zennyini nga bamaze okuba nga baggalawo era wetwogerera ababadde basigadde nga bagguddewo babaggazaawo ku mpaka. Kati gwampuliriza genkuwa gaakagwawo kati ssaawa zino wenkoledde eggulire lino
atanaba kubanga osubscribe nga kikole ensonga nga zino obeere nga tozimisinga. Njagala kubanga nkuwa ebigambo bya owekitiibwa Betty Nambooze ng'avuma bbala mu binono byabadde olunaku lwajjo naye saabikuwadde njagala bikuwa amuvumye direct amugambye Balamu oli musiru kansoke nkuwa ensonga z'abatembeeyi ensonga z'abasuubuzi nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ebigambo bya Betty Nambooze. John Kabanda, Chairman, New Generation Traders Association Uganda, President, Federation of Uganda Traders Associations. We as leaders of traders in Uganda, I think we have done our part. This is the period that everyone should stand up and see what's going on. We need the answer from His Excellency Dr. Museveni. At this moment, because right now bonna be baregisteringa ku Facebook sawa zino omusolo gwa VAT kujja buli mwezi era abantu bakebera kutiniza buseke kweziri naye twefuule abagumikiriza enkomerero ya byonna enforcement ejja ya URA tiimu eyawamu etujjeko ssente abasuubuzi tusazeewo tugalewo amaduuka gaffe tugamba twagala ansa president watavaayo wamu n'abakulembeze bakulembera nabo okutuba ansa tugenda kuggalawo paka tugenda kuba ebivuga nga mukulutale wagambye kukwata wiiso tulaga obutali bumativu ate muwonyigiriza ennyindo gireeta omusaayi tugenda kukola n'ekisingawo kino kyali kituuza luno lubadde lunaku lwakubiri mwami Ntale wawuteya yalangira nga lumu era bakirabyeko ekibaddewo era enkya tugenda kweyongera tusaasaane Kampala yonna tugende ebibuga ebirala ebyenjawulo so tusaba omukulembeze aveeyo atuwe ansa entuufu gye twagala owulira nga naye ekisinga byonna twagala ansa kwebyo ebintu bye twagamba omusolo gwa influence okutuza engoye mu kiro tugamba omusolo gusigale ku mafactory influence esigale ku mafactory entry naye eve mu basuubuzi kubanga atukola mu bizinesi zaffe ate nga fe abayimirizawo eggwanga lino ki Uganda so kye tuli mu ssaawa zino ne gavumenti era ekiwulira naku bbiri naye bakola ki bakiwulira twagala beefuule nampulira zibi bawulira kyetutegeezera kyetwagala tusaba baveeyo bwe batavaayo tugenda kukola ekisingawo ne Minisita Choofa mu mbeera eno yonna nga tuli mu maziga gye wabalaase n'ogamba mbu tugende mu kyalo tuve mu kibuga kyo tugende tulime ennaanansi kyogamba ffe gye twava tetulina byalo tetumanyi kye tukola kituyamba ki ssente zaffe ze tukola nga tuzizaayo mu byalo okulima bye tulima ate ne tuwunzika nga tuziwaamu omusolo nga tetulina kye tufuna tetugenda kuzannya na mbeera nammwe abajja babalaata mu nsonga y'abasuubuzi tubalaba bannaye abatuuze mujeyo wiiso mujeyo ebidomola buli omu akube ekibuga ekizuuliza abantu bano abatunyigiriza tetugenda kusobola kusigala mu mbeera eno tegenda kusanyusa security poliisi
tugamba tukulewo amaduuka nammwe mukulewo agamu tubasaba poliisi yebeera eguddewo buli budde nammwe leero kati banyigirizeemu kubanga temugamba abantu bakulewo tetubasaba sekirite mugule ebintu byaffe naye ate kati mulemuyingira ensonga ya bizinesi zaffe nga tunyigirize ngaate mukuumaffe n'ebintu byaffe muba mulindyemu wabula kati kiri ku buli musuubuzi naabadde akyasikiriza nga agaddewo bizinesi ye kimanyisa nnaku neyasigadde wakati mutayiza olwaleero bannayuganda basazeewo boogere gavumenti erina omuze gw'okugumaza nga bwefulumiza amawulire g'essaawa esatu pulezidenti akkiriza okutusisinkana ebyo bigambo twabikooye kubanga ne minisita omulamba yakutte media n'afulumya akatambi akamawulire mu pulezidenti yasazizaamu okusisinkana abasuubuzi ekyo kyabadde kiraga okunyomoola eri abakulembeze n'abasuubuzi bonna tetukontributinga omusolo muyitirivu nnyo mu ggwanga naye twagala naffe gavumenti etuwulirize ebintu byetusaba bitono nnyo mu bulamu bwaffe ng'abasuubuzi ffe tetuli nfuuzi tetusabangako wabula twagala gavumenti etukolera ebyo byetugisaba bintu bitono nnyo twagiteera ensonga 3 ez'omuggundu era bwezikolako nkakasa bulungi bannayuganda n'abasuubuzi bonna bajja kukosa naye tukubiriza bannaffe ab'emityana mubende oluddawa wonna kino tekiri ku bannakampala bonna bokka wabula n'ebazadde baffe abali mu kyalo bwekibali nga kisoboka amaduuka gammwe nammwe mugaggale wabula era twongera okukubiriza abasuubuzi temukuma bipiira wabula mulage bulazi butali bumatuufu ng'okutta ebisumuluzo obitedde mu nsawo nawe mutulaba tunda spare parts olaba mutulaba tugadde amaduuka gaffe olw'okubanga tebatusalirawo ebyo bye twasaba ensolo eningi akomakayipurizi okujja bawekola erina mu maduuka gaffe ebyo ebintu byonna byalemerawo ate kirala ebitongolendoozi ebirala tetukyawuliriza pulezidenti kyayagamba kuba pulezidenti yabyogerako ebyo ebintu naye ekitongole nowera ekyalemu okuteeka mu nkola ayogera bwogeze ebintu ebisinga nebikola kibisigalawo tusazeewo olwaleero tugale amaduuka gaffe mpaka embeera etere tetugenda gaggula mpaka bazze ne bakola official communication either ku TV oba mu mawulire oba wandika ekiwandiiko naye ng'embeera tennatereera tetugenda Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala embeera ya bunkenke abasajja balemeddeko n'okwekalakasa ebizimbe amaduuka bagaggadde n'ebisinga obungi babijjeeko amasannyalaze wompuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV kakati nga sinaba kubanga nkutwala emukono okuwa ebigambo by'owekitiibwa Betty Nambooze kkiriza nsooke nkuzeeko k'emabega ng'ennaku z'omwezi 23 abavubuka abeekalakaasa nga bagenda mu kibuga balaga obutali bumativu bwabwe n'engeri obuli bw'enguzi gye bweyongera mu palamenti bano olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti abamu ku baali baafikkira waliwo abaleeteddwa mu kkooti bajje bawozesebwe emisango egyo oba mujjukira emisango egigize giwozesebwa era mu mawulire ge twasembeyo okubeera nga tukuwa gwampuliriza nakuwadde abamu ku baabadde baafikkira okubeera nga nabo baleetebwa mu kkooti babeere nga baweebwa bail kakati no waliwo obunkenke obutuse mu kkooti oluvannyuma lw'okubanga baleese abantu bano naye nga omu ku be baleese yamanyiddwa nga Naalongo Aneti Nana Namata mu Afrika Mbarikiwa simanyi bamujjukira omukyalo oyo abazze bagoberera omukutu gwaffe okuva edda mu mwaka ogwa 2018 nga bulaba ekifaananyi ekyo gwali mwaka gwa 2018 mwezi gwa mwenda omukyalo oyo ye yalabikako mu katambi yagenda mu lukiiko olumu nga lutegekeddwa ekitongole ekya Akode oba kiggwayo nti Advocates Coalition for Development and Environment Akode baategeka olukuŋŋaana mu kibuga Kampala omukyalo oyo n'agenda mu bakungu nga bavudde mawanga ag'enjawulo n'abajjako omuzindaalo n'abagamba lino eggwanga erya Uganda embeera mwe riri embeera si nnungi nnyo nga woolaba ekifaananyi ekyo baamukwata ne bamutwala ku CPS ne bamutwala ku bitongole bya poliisi ebyenjawulo abeere ng'akola zi statement mu kwekalakasa okubadde kugenda mu maaso mu kibuga Kampala abadde omu ku abo abajja nga bagamba tuteekwa okuba nga tulaga obutali bumativu bwaffe n'embeera y'obuli bw'enguzi egenda mu maaso mu paalamenti omukyalo oyo ye yalabikira mu katambi gye buvuddeko ng'akatambi ako kaalaga nga bamwambudde bamukwata abasirikale ne bamwambula amanyiddwa nga Naalongo Nana mu Afrika
Namata Mbarikiwa amanya agamanyiddwa Namata Anet naye nga go gonna gage yo yalabikira mu katambi nga bamuwambudde gwampuliriza wabula nga bwe twogerera aleeteddwa mu kkooti n'annyonnyola ebyamutuusibwako ekyamazima ebyamutuusibwako tebyetagana kumwogerera kankuwa akatambi kano okawuliriza enzije tweyongereyo. Natami had provided her with liquors, but she didn't have funds. So I think she was trying to decide why choose between appearing for foreign or staying in the bathroom to preserve my dignity. The catechumen, a fellow inmate, pulled her by this part of her dress, brought her with her blood running down her lips. The officer, Mukulus, the officers of the prison, you will excuse the language she used. That woman cried all her time there. I will bring to your notice we were given on arrival torn, dirty clothing, yellow dresses that smelled. Once when visitors, certain women came to visit us. Ebigambo biwulidde bye baamutuusaako bwe baali bamutuusiza mu kaduukulu aka poliisi oluvannyuma lw'okubeera nti yali omu ku abo abeenyigira mu kwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe n'embeera y'obuli bw'enguzi egenda maaso mu paalamenti gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Embeera nno bw'etyo ya bunkenge. Jjukira emabegako awo waliwo ababadde baakavaayo ne bategeeza nti mu buduukulu eyo babakako omukwano ogw'ebikukujju ate noono avuddeyo ne story yiye. Tugenda kugezaako okuginoonyerezaako tuleete ensonga zonna nga bwe zitambudde era ajja kujja nnyonnyole biki ebiyinza okuba nga bibadde bimukolebwako ebimu ku byatasobodde kubeera ng'ayogera ate mu maaso ga kamera mu maaso g'omulamuzi. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atanaba kuba nga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omukyala Betty Nambooze bakireke ono nga yakiikirira abantu ab'emukono municipality ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bangi balina n'okulowooza nti yandibanga yagenda okubeera deputy president w'ekibiina kya NUP mu bitundu bya Buganda oluvannyuma lwa omukulu Mathias Mpuuga okubeera nga ate yasuulibwa. Betty Nambooze yabadde ku programu emu ku radio emu lunaku lwadde lwa Sunday lunaku lwadde lwa Monday n'ayogera ebigambo bingi nnyo wabula yavuluze Balamu Barugahara ono nga yafuuka minisita. Yamugambye Balamu oli musiru era nali manyi we bakuwa obwa minisita wakyukamu naye oli musiru si bigambo byange akatambi kaakano ate nze gye nkuwe ekyatuuse ku Nobert Mao obadde okimanyi. Nobert Mao ali mu maziga alaajana mu muyambe era newunyiza nnyo Balamu tolina magezi nali ndooza bakuwa obwa minisita wafuna ku magezi naye tolina. Balamu yavuddeyo n'avumirira Kyagulanyi olw'okuwa omwana akapikipiki nsi. Naye mwami Museveni bwe yali awandiika obugagga bw'alina mu nsi ye ng'omuntu yagamba ekidduka kyalina pikipiki. Bugende wa Igigi bajaji boxer gye tuwandiikira ebyobugagga byaffe President Museveni yawandiika nti ekyobugagga ekidduka kyalina mu nsi pikipiki. Naye kati Balamu minisita we yagambye yavumiridde Bobi Wine okuddira omwana eyamusabye pikipiki n'agimuwa ate n'atakwata ssente ze wabula bannakibiina ne basonda. Kyagulanyi yalisobodde bulungi nnyo okuwa akapikipiki omwana nga tatemeza naye buli wojja ne bagamba kibiina kye kimuwadde obeera bannakibiina obaweesa ekitiibwa. Bano anagamba mbu akwate sente zize aweeyo lwaki awaayo ezize. Omukulembeze buli wakwata sente zize n'awaayo aba agenda kuzibasaba zibakanulemu n'amagoba. Olaba ne mwami Museveni wano ezo pikipiki zagenda ng'agaba mu byalo akwata sente ze. Naye omuntu naddaawo ne bamutunuzaamu kamera era naye yennyini n'ayagalira ddala atuukire ku kiri kye namugamba nti no useful idiot. Kugamba akoze obwa useful idiot ate n'abusussa nange yabumuwa we nali nsuubira.
tokubye munyo Balam oba useful video to bukoze nange no surprising yakuwa. Yes, bigambo bya Honorable Betty Namboze obiwulidde bulungi nnyo ku mukutu ogwa Redson TV. Njagala kubanga ate nkutwala mpolampola mu updates ez'olunaku olwaleero. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga ate nkujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Tutambule ffenna mu nsonga ez'okumanya n'okutegeera. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Norbert Mao, abasinga obungi bamumanyi nga Chairman Mao. Mao emabega kaawo zalinga enaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omusanvu 2022 Norbert Mao yalondebwa okubeera minisita ow'ensonga za justice and constitutional affairs nga yesenkagali w'ekibiina ekya DP, ekibiina ekyaba Mathias Mpuuga ne banne. Norbert Mao yagenda n'akola endagaano ne Generali Yoweri Kaguta Museveni era Norbert Mao n'azisayininga ng'ekibiina ekya DP akiwaddeyo, akitunzeeyo kibeere nga kikola omukago oba nga kikola endagaano. Ne babaawo okukkiriziganya wakati we ne gavumenti ya NRM oba ne Museveni ye ng'omuntu, ne bamanya nti bagenda kukola bombi. Norbert Mao n'asuubiza bannayuganda nti ngenda kukola ekisoboka okulaba nga tufuna enkyukakyuka mu mirembe. Yayogera ebigambo bingi nnyo, yasuubiza ebintu bingi nnyo byagenda okutuukiriza oluvannyuma lw'okuba nti bakoze endagaano oba omukago wakati we ne NRM ekulemberwa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Norbert Mao wayise emyaka giri mu 2 wetwogerera ng'ali mu kulaajana. Norbert Mao agamba munyambe bannayuganda yonna gye muli, munyambe mwogere n'omusajja ekyamazima akyuse obuyinza oba ate entebe, munyambe mwogere n'omusajja atuukirize bye twakkaanyaako nti ne bye baateeka mu ndagaano ze baateekako omukono. Mao yakwata endagaano ne munne gwe yagenda naye okubanga basisinkana Generali Yoweri Kaguta Museveni. Baateeka omukono ku ndagaano nga balina essuubi nti bye balagaanye bigenda kubanga obaoliawo biteekebwa mu nkola. Olw'ensonga birina mu buwandiike, tusayinize n'endagaano, agaana atya okubeera nga biteeka mu nkola. Wetwogerera byonna Mao bye bamusuubiza tannalabako yadde ekintu n'ekimu. Kakati njagala okutegeeza Norbert Mao addukidde eri bannayuganda abategeezeza nti munyambe muteeke omusajja ku nninga abeere nga atuukiriza ebintu bye yasuubiza. Omusajja nnemeredde, bye nasuubira si bye ndabye. Gwali ku mukutu ogwa Redson TV kugambye okuva nga 28 omwezi ogw'omusanvu lwe yalayira okufuuka minisita owa Justice and Constitutional Affairs, minisita w'amateeka. Norbert Mao kati ali mu kulaajanira bannayuganda nti mumuyambe muteeke Museveni ku nninga abeere nga ate at least atuukiriza ebimu ku ebyo bye yasuubiza. Kakati Norbert Mao ebintu bimutabuseeko. Bannayuganda baamugamba oli omusajja kasita omusemberera apima obwongo bwo n'akutegeera taddamu kubeera nga ate toddamu kusigala kyekimu. Kakati Norbert Mao ali mu kulaajana. Olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza, waliwo abavubuka be bakuŋŋaanyizza okuva mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo, bano nga babagamba nti be bavubuka ba ghetto, era nga kigambibwa nti oluvannyuma lwa pressure Bobi Wine gy'atadde ku General Yoweri Kaguta Museveni awaliriziddwa okubaako abantu oba ba agents oba abakozi be oba abantu be baatuma bamunoonyeza abavubuka okuva mu ghetto. Kakati n'amawulire ge nnina galaga nti waliwo abavubuka 10,000 abatwaliddwa mu State House nga batwalibwa omusajja amanyiddwa nga Damulira, ng'atwala abavubuka bano Christopher Damulira, Assistant IGP, nti abapresenting ewa General Yoweri Kaguta Museveni olwo abeere nga Bobi Wine amukendeezezza amaanyi. Amawulire g'enfuna galaga nti bafunye akawumbi kalamba n'obukadde 2 era nga bamaze okuzikwata babayise ba ghetto youth, abavubuka b'omu ghetto okuva mu bitundu ebya Kampala. Era kigambibwa nti project eno batutte emyezi n'emyezi nga babakuŋŋaanya era nga bye bafuna be bakwatako be batuukako be bafuna nga babategeeza Kyagulanyi mu musuulewo tetwagala muddemu kukolagana naye tubeere nga tubatwala mufune ssente. Era omu ku bavubuka okusinziira ku mukutu ogwa Kampala Journal, omu ku bavubuka eyafunye ssente zino yategeezezza nti babawadde capital wa $1,000,000 okutandika bu small business omuli chapati,
n'okukola chips n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo mu kaweefube okulaba nti babajja mu buwavu. Mukutu gwa Region TV kwoli gyonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo. Batonda bakubanga osubscribinga kikole ensonga oleme kubeera ng'ate ozisubwa. Njagala kubeera ng'ate nkuleka wano tuwuliziganye mu updates eziddako wabula nga sinnagenda comments zammwe nga bwe ntegeeza nga bwe tutera okubanga tukola ku mukutu gwaffe guno gwa Region TV tewali comment ya muntu gye tusoma kati buli eyataddeyo obubaka ku mukutu guno keekadde tubeere ng'ate tusoma message zammwe n'oluvannyuma ate tubeere nga tubasiibula. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri as alumu omwezi gwa 8 2024 bwetti bwe tutambula mukutu gwa Region TV. Saagala wabeeyo n'omu amisinga bw'oba tona subscribinga kikole kati mmale okusoma ate obubaka bwammwe. Ngenda kutandika naani? Zaina ali Saudi Arabia webale kubanga ogoberera. Zaina bamuyise Nakakande Zaina ali Saudi Arabia webale kubanga obeerako ku mukutu ogwa Region TV. Ngenda kusooka nebaze Mama Kevin okuva e Switzerland webale kubanga ogoberera webale kubanga obeerako ku mukutu ogwa Region TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nasiwa e France nawe oli omu ku abo abasinga okugoberera omukutu guno. Beatrice Namasa webale kubanga kwoli wataddeko obubaka mbulabye. Kitooke Charles webale kubanga kwoli agambye kyakyagoberera omukutu ogwa Region TV. Wandege webale kubanga nawe kwoli. Charles Master Phenomenology webale kubanga nawe kwoli. Namakula Esther ogamba otya kansubire nawe oli bulungi webale kubanga obeerako. Sadaman David nawe webale kubanga obeerako. Ali Saidi Ezebusiika yasinzira okubanga ate agoberera. Ono bamuyisaani ali Saudi Arabia erinnya tolitaddeeko naye kansubire oli bulungi nnyo webale kubanga kwoli. Brian Heavens webale kubanga nawe kwoli ku mukutu ogwa Region TV. Nakakande Zaina webale kubanga message etuuse ogoberera omukutu ogwa Region TV kyonna kyokola kya mutawaana nnyo. Hajira nawe webale kubanga ogoberera. Amannya agamu mazibuzibu naye njagezaako mpola mpola. Brian Heavens webale kubanga ogoberera mukutu gwa Region TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Frank Mugisha kansubire oli bulungi webale kubanga ogoberera. Wandege webale kubanga ogoberera. Jenny Bahaire webale kubanga nawe ogoberera kyokola kya mutawaana nnyo. Priska Damba webale kubanga nawe ogoberera kyokola kya mutawaana nnyo. Masereka Tibita Ramson webale kubanga kwoli mukutu gwa Region TV message etuuse. Namakula Esther message etuuse webale kubanga obeerako. Faik Mugerwa message etuuse webale kubanga obeerako kyokola kya mutawaana nnyo. Kibuule Nicholas message etuuse webale kubanga obeerako kyokola kya mutawaana nnyo. Nambale message etuuse. Nantongo Jenny message etuuse. Sara Kiwanuka message etuuse webale kubanga kwoli. Focus Studios message etuuse mwebale kubanga mubeerako. Mire Kabanda message etuuse webale kubanga kwoli. Salima Banti Musa webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Hanifa Habiba message etuuse webale kubanga kwoli mukutu gwa Region TV kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe. Message zikyaliwo era nja kuzisoma mpola mpola paka ate program mwena atuuka ku nkomerero. Majora Isima webale kubanga kwoli message etuuse. Kibuule Nicholas message etuuse. Sara Kiwanuka message etuuse. Tusiime Irene webale kubanga obeerako message etuuse. Tusiime Irene abeerako ku mukutu ogwa Region TV bonna boli nabo batugambire tubaagala nnyo. Susan Guloba Seera message etuuse webale kubanga nawe obeerako. Nasiwa e France message etuuse. Mama Kevin message etuuse webale kubanga kwoli mami waffe. Paulo Ndugwa message etuuse webale kubanga nawe obeerako. Wabawo message gyembyuse eyo tujja kugiraba mu updates eziddako mukutu gwa Region TV. Atana subscribinga kikole ensonga obeere ng'ate tomisinga nsonga yonna. Webale kubanga mukyagoberera gye musinzira yonna okubanga ate mutugoberera. Abagenda mu comment section mwebale obubaka tujja busomanga. Nja kusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera nga yotambula. Nja kusaba era osheyalinge obeere ng'ate otambuza emessage etuuke ku buli muntu yenna gy'asangibwa. Mukutu gwa Region TV tuwuliziganye mu updates eziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.